Export TV gwe mukutu basawe ne banyabo ndi musanyufu kubanga n'olwaliro muzize muberenga mulaba kituba nga tulese olunaku lwaliro nkomyewo n'omuweereza wa mukama ayitibwa Robert Tusingwire abamumanyi mumanyi waliwo baladayo musugwa Nabi Robert yes waliwo ne yatadde mu comment mu video za Fezim n'agamba nti Nabi Robert bakite muntu yamba ne mutuzako Nabi Robert nga inako n'omwerezo omugwa gwoli naye go bamuyita Muwanguzi Jacob ngamba nti twaganya okwalako nga muli mwenna nga muweza kwa bisere bisinga obaka bwotuwa naye yabutuwaako kati kwegamba mulinga watambula side by side naye nga olunaku lwa Alpha Media Production yagamba nti agenda kola ebifaananyi byamwe byonna bulungi videos z'omulembe ebifaananyi ebyakabi ate ku bbeeyi ensamusamu nakawuka tulinawo ettaka liri ku bugazi bwa 4.82 acres tugamba nti aletaze ku namba y'essimu 0770 944 obere ng'omanya ebisingawo ku ttaka eryo tulina abagaga bangi nnyo nga Kambi Junior School Matuga Kito agamba nti muwa abaana abere nga basomesa ate ka tuli mu mwezi gwa January gw'alina omwana ononya w'omuteeka tosagasagana mwete ku expo tukubire tukulagirire ewali essomero oba genda butereevu naye obagamba nti expo yendagiridde ate gwe bakolako ne mu ngeri ey'enjawulo so ojja kubeera nga ofunayo treatment ey'enjawulo kuye abalala gye bandifunye naye nga eyo tubitadde ebbali olunaku lwa leero nga tuli mu nnaku nga 2 ebikoleddwa ku lunaku lwa Mande ziba ennaku 2 bukyanga balangirira akalulu so tukyali mu soni y'akalulu era nga ebintu si birungi nnyo tutambula misana tutambulira mu bwegendereza naye nga Nabi Robert ayagala okuba nga abategeezaako mu kalulu kano si mubiri mwokka abula ne mwoyo mutambule n'okumanya sebo nsabala musegu batulaba mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe ali waggulu ennyo era ekitiibwa n'ettendo bimuddire mukulike eyo mu kalulu mwebale kulonda kubanga abamu mumanyi nti akalulu tuketulonda nti mwe mukalonda nga mwe mwagadde naye kabaka ali waggulu nnyo yateekateeka leka naawe mbadde manyife akalulu kabaka abakagira ali waggulu nnyo bw'agamba nti ndonzo ono bwe ne bw'onnojja n'abantu omutwalo gumu tosobola yitawo leka naawe tosobola yitawo totumalamu kubanga obwakabaka obw'omuggulu n'obwakabaka obw'emityana bwawukana obw'emityana bwe buliwa obw'emityana bwe bwakkira emityana ne busaasaanira ensi ettanda bwakkira ettanda kana ate musumba temukuba nnyo kyogamba nti ne sitaani ali eggulu era yava ttanda anti olaba Katonda bwe yatonda abantu mu nsi baali tebalina ttima baali tebalina bujja baali tebalogwa tebabimanyi ebyo naye ono malayika oba tumwite foreign angel bwe bamugoba mu ggulu yatuukira ttanda kati n'okusaasaanira mu mawanga gonna agatuliraanye yava ttanda kubanga obu bwonna buweereza kiringa ng'okugamba nti Museveni State House yeri ludda wa Kampala naye yafuga Jimani yafuga Fort Portal Bunyoro Uganda yonna yagifuga kati n'ono bwe yakkira ttanda bwe bukkiro kubanga abantu bamuyita Jjajja Tonda just yatuukirawo butuukizi nedde yatuukirawo butuukizi ekinyusi kyonna weekirwali awo yatuukirawo butuukizi n'emiyango yonna egenda Magombe guli awo Mityana wangi kubanga gy'olaba n'abantu bonna abasinga bava ebweru bajja ne batuukako Mityana kifo ky'ebyafaayo ky'obulambuzi ekyokulabirako waliwo ebifo mu Uganda ebyobulambuzi nga Mabeere ga Nyinamwiru naye singa nze nali president naali badde sikkiriza kubanga oli gw'olabirako ddala nti mwoyo anti bo baleetera ssente munaye baleetera ssente naye nze saalikkiriza baana kubatwala kubayingiza mu kubanga guli Amabeere ga Nyinamwiru guli mwoyo so byebyo nga tetunaba kugenda mu maaso amanya gange nga bulijjo Tusingwire Emirembe Robert mbagala nnyo mwena both side ababukyagulanyi abagudde mu kalulu mwenna n'abebibiina ebirala n'aba Museveni mbakulisaayo mwebaleyo mu kalulu kubanga gavumenti omukulembeze gwetulonze talina gwagenda gwa mu Uganda talina gwagenda kujjako dduuka lye talina gwagenda kukosa kintu kye wabula bannayuganda njagala bategeeza abannayuganda temumanyi Katonda kyo tukitwale mu mazima kubanga wayinza kubaawo omubbi ku kyalo nga ye mubbi wa mbuzi n'ate bw'alaba omubbi w'enkoko asobola kugenda ku poliisi n'alipootinga omubbi ow'enkoko ono n'amutwala mu kooti naye ng'ono omubbi waaki wa mbuzi kati
ebyo kujajinga nze nalba chenali badde ndabe cyandi badde mu campaign gwe notuko kugamba abantu nti bana abajasi tubasobola hali bwofulumya statement ngeyo jukira abavubuka bolina obasinga sente abasinga bali yala batembeyi bavuzi ba boda kati boda nyingi bafuna oze baliya kati gwe bwoddayo n'okola statement n'ogamba singanzi bwentuula mu ntebe mugenda gaggawala mugenda kubeera n'akasente mu nsawo n'oyongerako kino gamba basirikale tubasobola amazima genyini gwabasaddaasa abaana abo omaze okuba insighting oba omaze okuba insighting omanyi wano okucamuka wabaddeyo okucamuka kw'amaanyi mu campaign wano nga bw'otunuulira ebibinja buli omu byalina nga buli omu yewera nti nze ngenda kulya naye nga tebeerabidde nti okucamuka ennyo si kye kitegeeza nti ogenda kuwangula abantu abo bonna abakugoberera waliwo abajja kulaba bulabi nga tebalina kalulu naye kubanga bwesomazeeko eri egamba nti bwendi kugamba kulabula omubi n'otamulabula kumujja mu bibi bye n'amala bifiiramu nti omusaayi gwe ndigugivunaana ku mutwe gwo kati bwe tugenda mu maaso nti Museveni ayina amagye kati gwe ayinsightinze abantu n'obagamba nti abasirikale tubasobola tobawadde wadde mundu neegi wadde mundu tobawadde kati abantu bano batobawaddeyo mu mpologoma zibalye bw'okuddira abalenzi bo babiri n'obasindika mu mpologoma empologoma ziri nnya oba ziri ssatu tebalina kyakulwanyisa empologoma zigenda balya butereevu era obeera taata atalina magezi bwe yandibadde agamba nti bo bwenu wandibadde ogamba nti bannayuganda tubasobola wandifunyeyo emundu abantu bono obawa emundu balyoke balumbe akakati sitandika lutalo ndi mukuwa amagezi omusajja akoze ekintu kino ndi mukuwabula Bob Wine anti Bob Wine yabadde agezaho kuleta demonstration naye nga ya peaceful okwekalakasa okwemirembe bw'ogamba bano tubasobola demonstration teba ya peaceful eba yakulwana kubanga yo omujasi oyo bamutendeka kukola ki omujasi bamutendeka nti kasita abo lyagenda kujjako emundu okuwadde olukusa shoot him so kati gwe bwovaayo n'ogamba nti abasirikale tubasobola nga tolina kamundu kola abaana obogenze kola ki kubatisa ate ekyokubiri nze najjawo nembagamba butereevu nabagamba nti nze tusingwire Mirembe Robert siri munabyabufuzi nze saasoma nti njagala mu gavumenti ya Museveni bampa ekifo nze kusoma kwange nakoma mu P3 naye nagisoma mu wiiki emu yokka yo mu wiiki yes peace yali wiiki emu yokka kubanga nze nali nsobola kuteekateekera baganda bange olwo mama wange yali anobye nze nali nfumbira baganda bange mbalimira so kakati luli bwe nayogera omulundi ogusooka twali tutonatandika wadde campaign abasajja banvuma ne bagamba agwe Museveni akuguze nze Museveni tangulanga kwa tamanyi era batugamba wali adde omusimbi Museveni tamanyi wabula nze ndi mwoyo gwa ggwanga ate ekyokubiri kabaka ow'omuggulu yantuma okwogera bino ebigambo kati bannayuganda abasinga kye batayagala kuwulira bo baagala beesalirewo nga bo naye nga Katonda ali mu bwakabaka obwa waggulu ennyo ye ate alonda omuntu we n'amuteekawo n'agamba ono ye wange gwe n'ovaayo n'omuzoganya tojja muwangula kubanga bw'ogamba bakubbye Katonda bw'abanga ye yakuwa kubanga yasinga amaanyi yasinga obuyinza teri muntu asobola kubba bw'aba Katonda yakuwa teri muntu yena asobola okubba kubanga nze kali akalulu ka 221 sibe kali nze kenyini nali siri ku Bob Wine nali focusing ku Bob Wine nali simuliko nali politics sigiriko nange ndi byange byakusaba genda mu nsozi kusaba naye nali nsaba byange aliwo gulo nnyo nandaga ati Bob Wine agudde ku kkubo kakati kye bwe namulaba agudde ku kkubo kati sigiweze mirundi ebiri kya kitegeeza ki okumulaba agudde mu kkubo kyali kitegeeza nti tagenda kuwangula kifo ky'obwa president kubanga nze Bob Wine bwena twali emabegako nali mulabye actually in spiritual world tusinkana munsi y'omwoyo tusisinkana naye bwakuba abamu baganda baffe bwe babisinkana nga bali eri bokka tebasobola bitegeera kyovula mu Danieri ekisooka 12 egamba nti abagezi bokka be bategeera bino ebintu bye twogera mu Danieri 12 ekisooka nti abagezi bokka Danieri ekisooka 12 olunyi lw'10 egamba nti abagezi bokka be bategeera bino bye twogera nega nti naye ababi kubanga zegamba the wickedness they can't understand
They can't understand these things which have spoken. Kati kitegeeza nti omwoyo abantu bonna abandi badde bagenda kwesimba mu byobufuzi bali soose bagenda deep bebuuza kubanga kati ekyokulabirako nga ffe abagoberera Katonda n'omwoyo ne mu mazima bwe mbangidde n'ekintu kye ngenda kola sikola kintu nga simwebuuzizaako ate principles z'okubuuza Katonda abalala tebazimanyi. Principles z'okubuuza Katonda tekitegeeza nti genda mu kyaki oleekaane. Principles z'okubuuza Katonda tekitegeeza nti gwe genda mu kyaki oleekaane. Nedda. Kubanga nabagamba luli bantu Monday to Sunday genda mulanja kitegeeza nti ojja mutegeera buli ojja kutegeera Bayibuli otegeera n'enkozi naye tojja kutegeera Mwoyo Mutukuvu kyagamba. Ojja kutegeera Bayibuli Katonda bye yayogera luli nga Yesu tanagenda ojja bitegeera naye tojja kutegeera principles za Katonda kubanga nakati Katonda akyaleeta ebintu ebipya. Kubanga nze Robert sikola kintu kyonna nga simaze kwebuuza eri Katonda nsooka kumwebuuza Mukama olugendo lwengenda kutambula lunaabeera successful anzikiriza bwagamba terujja kuba successful sirugenda munduvaamu kubanga bano bannayuganda bannaffe bo baagala kukyusa obukulembeze baagala bukyusa nga bo olw'amaanyi gaabwe naye so amaanyi ga Katonda amaanyi gaabwe kubanga ye yagamba nti I will scatter them nti Mukama ajja basaasaanya kubanga Katonda bw'oba omukkiriza kubanga nze ndabye ebintu wano mbadde ndaba ow'omugo gwa Bobi Wine n'enseka kubanga waliwo omukutu omulala omusajja omukutu omunamusaba nkyaze ku mukutu gwe yagaana obadde olowooza lwaki yagaana kubanga nze obubaka bwenjogera buli against Bobi Wine naye nze obubaka bwange bwenfulumya tebuli against Bobi Wine kubanga Bobi Wine tandiiranga mmere Bobi Wine tamanyi nti gyendi kyali akubbidde tewali kyayali yanzibidde simugaana kutuula ku ntebe kubanga nabagamba nti ogusookera ddala nga nkyatandika kulaba ebintu bino nalaba Katonda nkyogera lunye mulyoke mutegeere nti ngwawa mutegeere nti Robert agwawa nkyogera lunye ate nkiddamu nti nalaba mu 7 nga bamufulumya mu motoka nga bamuggyako emundu ey'obugalo 5 ebwo bwali butegeeza buyinza ne bamusiibula n'agenda ng'akaaba naye ndaba omuvubuka yali addawo bamuzimbira olubiri nga lw'amaanyi lwali lubiri kati we bamuzimbira olubiri nti kitegeeza the next leader of Uganda ajja kubeerawo as a king ajja kubaira mu ngeri ya monarchy mu ngeri ya kabaka Katonda gwe yategeka naye kati bw'ovaayo n'ogamba ensi n'ogamba bannayuganda bagaana bagamba nti Museveni yakuguze Museveni zetangulangako era simumanyi mu maka ge sigama soogeranga naye oba simanyi oba ne message zange aziraba bagenda ku social media oba barabe njagala singa kyandibadde kisoboka mwe bantu mwe abali eyo abasobola okusemberera Museveni mwandibadde mumuwa message zange zino kubanga Museveni naye sawo zino obuwanguzi bwawangudde si bubwe bwani bwa mutabani we ate kati mbagamba naga nti ebintu nali saagala bimanya oba ku ballot paper jjukira yes tabaddeeko naye enkola za Katonda gwe toyinza zitegera Katonda ye muntu asobola kujja mu buyinza mu ntebe yo n'omala emyaka 3 ng'okyali muto kyokka yakujja mudda jasi olimu kifaananyi oba akuleseemu oteeketeeke president addako Katonda kati President Museveni Katonda ensonga lwaki kubanga yali omwaka guno gwali gutandika bwe yantuma ewuwe kati President Museveni Katonda akulese n'owangula ekifo kino naye si kikyo ky'owangudde ekifo kino si kikyo kifo kya Muhoozi Kainerugaba ne Kainerugaba naawe bw'oba totegedde kubanga kyemanyi naawe birooto obiraba naye tosobola bitegeera okutegeera vision z'alaba subira Muhoozi vision aziraba naye Kaina good interpretation okumunyonyola nti bino bitegeezaaki abirina kubanga Katonda tasobola kulonda muntu nga tayogera naye okitegeera kati Museveni obuwanguzi bw'owangudde si bubwo bwa mutabani wo era nze ndiwo okulambika Uganda mu kkubo ettuufu kabaka ali waggulu ennyo byayagala Uganda ekole byayagala Uganda ebeere ate nammwe abazadde bwe mba timutegeera byange bino mugendeeko munoonye Katonda ebyange muyinza obutabitegeera naye omuntu alina Mwoyo Mutukuvu tasobola butategeera byange bino omuntu bw'aba alina Omwoyo Mutukuvu tasobola butategeera byange bino kubanga waliwo Daniel ekyokubiri 12 kabaka Daliyo bwe yabuzaabuzibwa
nga yaloota ekirooto nga tewali akimuvunulire kubanga yayina abasamize mu lubiri lwe nga bakabaka abawano nga bwe balina abasamize yayina abasamize mu lubiri lwe babeera balabi tebabeera basamize ati nze bali babeera balabi bamuyita batya babayita mu lulangira abakongozi yes abakongozi kabaka yayina abakongozi be baali bangi baweerako ate abaliisa bulungi naye laba omwana omukaludaya Daniel oli asula mu kayumba akabi ali ebijanjalo ebyakawukuumi nga ye ayina amagezi agamala kati kabaka Dario bwaloota ekirooto ne baleeta bamagicians ne baleeta okujja omuvunulira ekirooto amazima baalemwa nga bali mu lubiri lwa kabaka nga balya ku mmere ya kabaka ennungi baalemwa okuvunula ekirooto naye ne wabaawo omusajja n'agamba waliyo omwana Daniel w'Abakaludaya Omukaludaya oyo yaliko omwoyo wa Katonda yekka mu nsi yonna kubanga eyo Israel yali Roman Empire ng'etwala ensi yonna n'agamba nti oli omwana yaliko Katonda ow'omuggulu kitegeeza bakatonda abawano bakatonda lubaale bakatonda amandwa bakatonda misambwa baali balemereddwa kati sokolindeko musumba sagala kuyingirira naye ogamba nti Katonda yogera dda n'agamba nti muzeeyi amugjeewo awadde mutabani we ate nga wetwalabye nga muzeeyi we yabadde ajaguza obuwanguzi wabaddeyo abakulembeze b'amadiini oba walayo ku bifaananyi ebyo ne tulabayo n'abaffe bennyini kati ogamba bo tebasobola kiraba ekyo tebasobola kiraba Katonda yagaba Katonda yagaba omuntu nagamba nti Amosi 3:7 gamba Katonda talina kyakola nga tagambye nabbi we kati nze yakinyonnyola ndi nabbi we ate bali yenda kuddayo wali ku Daniel bano bwe tuleeta abasumba bano abalagudde nti bobo ina ajja kulya kakati balinga ono Zedeki yayambala amayembe n'agenda maaso ga kabaka bamuyita Akabu n'atandika okufumita ekisenge n'agamba bw'atyo bw'agamba Mukama ojja bafumita bw'otyo abalabe ojja bafumita bw'otyo abalabe ojja bafumita bw'otyo abalabe ayambadde amayembe kakati n'alyoka awaga Akabu n'agamba ddala nja kuwanga olutalo naye Yekosefati bwe yali amukyalidde Yekosefati ye yaliko omukono gwa Katonda kati kabaka Yekosefati n'abuuza kubanga Akabu yali ena bannabbi 400 nga bonna baali bamaze kulagula ne bagamba mukama waffe Akabu tulumbe Girugali bwati wayogera Mukama Katonda bannabbi bonna mumajirano w'amayembe yina vai n'araga nti tujja bafumita bwetu twegamba yengalagira nti Mukama yamulaze agenda okubeerawo araga nti Mukama yamulaze wagenda okubeerawo ne Yekosefati n'agamba naye gwe Akabu toyinayo nabbi omulala yenna n'agamba nti ndinayo nabbi Morodokayi yantama kubanga Rwanda gulako ekintu kituukirira yantama kati kubanga Yekosefati yaliko omwoyo wa Katonda yagamba oyo gwoba oleeta kati bwe baleeta Yekosefati naye n'abagamba kinagamba nga bannabbi 100 bwe balagudde genda olutalo ojja dduwangula so Akabu n'alemako n'agamba nedda gwe nkumanyi ati Morodokayi bwe bagenda ne bamutumira ne bamuleeta bagamba bannabbi 100 balagudde naffe twagala olagule nga bali 100 bwe balagudde sebe jukira ono stani ina bannabbi 100 Katonda ina nabbi ogwo ne bamugamba nti abannabbi 100 olodde balagudde nti Mukama waffe Akabu bw'anaalumba Girugali ajja olutalo dduwangula na Morodokayi n'agamba nti yes nga bwe balagudde kituufu kyekyo bwe kiragudde mugende mujja kuwangula Akabu n'alemerako n'agamba nedda Morodokayi oyogedde bulimba kubanga otera kwogera ebigambo ne bindemesa olutalo abantu bange ne bafuirayo yogera kituufu Katonda kyakugambye kati Morodokayi n'agamba nti nabadde nebase mu budde obw'ekiro nendaba Katonda ng'abuuza emyoyo ng'agamba ani anaatugendera akeme Akabu ajje mu lutalo attirweyo kubanga Katonda naye yali ayagala Akabu afe kubanga yali asiize ebifaananyi yali amukooye ng'asiize ebifaananyi yali ayagala afe naye yabuuza emyoyo n'agamba tunaatumaani anaatugendera okuta Akabu amusendesenda ajje mu lutalo ne wavaayo omuzimu nigugamba Mukama wange nze nja kikola n'agamba Katonda n'agubuuza laga ojja kikola otya nti nja genda nyingire mu mimwa gy'abannabbi b'Akabu 400 bonna amala okubayingira mu ndimbe bonna balagule kimu bwe amala balimba agende ku lusozi attibwe n'agamba Akabu n'agamba Mukama wange byebyo bye narabye
awo Akabu n'alagira abasirikale n'agamba Morodokayi mutwale mu kkomera bwe naawangula olutalo nga sifudde mumutemeeko obulago bwe naafiirayo mumuwe ebyobugagga byonna muwe byonna by'ayagala mukimu agende mirembe munange ng'Akabu n'agenda mu kulwana bamukuba akasaale ne bamutirayo kakati kati tugamba ki wano nti abantu bajja kujja mu maaso abagenze ow'omukulu okumulagula naye nti bamulagudde bajja mulagula kubanga bamanyi ajja bbawaayo mmotoka ajja bbawaayo sente ajja bbawaayo obugagga kati nze Robert Siwendi sina kyendi yes mwe mwina amachachi gajjudde abantu kuba bagamba okusinzira kulaba kwabwe Katonda amwongedde ekisanja nedda tamwongedde nze njogera amazima ndi nabbi wa Katonda njogera amazima njogera bituufu ate Katonda wange oyo mutukuvu ali waggulu ennyo ge mazima kubanga mwe mugenda ne mulimba abantu ne mubatomeza omukuru yeyonoona dda ne mugamba nti olyoke bw'ati bayogera Mukama Katonda olyoke mu machachi gano nga bwe mukola omuntu bw'amala kujja ku chachi nga ina sente bamulabye nti munene bamwaniza batandika kumulagulako Mukama agamba ojja kugenda mu Amerika ojja kweyongera ojja kufuna sente visa ogirina Mukama agikuwadde obugagga obulina Mukama abukuwadde nga Katonda tayogeranga nako buli kirungi kiba ku ye buli kirungi kibeera ku ye kubanga bano bannabbi 14 tebalagula mazima balagula kubanga baagala mmere ewa kabaka Museveni bwajja mu machachi gaabwe bamulagula kwegamba eggwanga lyonna bali mulagula muzeeyi yeggwe wekka muzeeyi Katonda akwagala muzeeyi Katonda yakulonda muzeeyi buli kimu bulungi wanga alabeera ne tomuyambye kumugamba muzeeyi yangu tutuule kino kigenda kubeera kitya omugamba ebisiri naye naamugamba naye bambi tamanyi abatamanyi yefuula nabbi abatamanyi kituufu kubanga naye akimanyi bulungi nti empeera akolera bamugwemba mu emmotoka empya simanyi Maybati akolera Maybati wano ku nsi akolera Range Rover naye ng'ebya Katonda byo byanjawulo si bya Maybati si bya Range Rover si bya Mason no kubanga buno bulamu bulala tukurosinga tukyali ku nsi ne tubuyingiramu obulamu buli bwakukolera bakulabula abantu tososola obanga mukulu mu magye obanga president obanga aduumira amagye ofunye obubaka bwe oteeka obumuwa kubanga gwe mulimu gwo buli omu ku nsi kuno ina omulimu gwo kubanga kati kyendaba ekitisa abaana ne Bob Wine obutafuna musajja mukulu amulambika bulungi naye abasajja bofuna Bob Wine abakulambika bonna bava mu Bwakabaka obw'Emityana basajja bakulu Bob Wine alina abamulabira ati abamulabira tebalaba bituufu be balye bannabbi ba Baalo 14 be bamulabira be nagambye kati twebuuze ku season eno balabye bituufu kuba yagenda kawo ne wona omukwamita batya Jumba era ne bamuwerekeza bajjajja babere nga Jumba talina byamanyi Jumba just naye ayagala kawogo ayagabya naye sitaani akozesa mukozesi ffe gwe tumanyi kabaka waffe ali waggulu ennyo yalina obubaka obutuufu kakati tugambe nti bamuwa bituufu kati Bob Wine ku mulundi guno yayikyayidde ddala abantu abo kubanga Katonda ensonga gyamulanga obutatuula ku ntebe ya president okutuusa lwalifa mu Uganda muno amulanga kubanga yamugaana naye Bob Wine asobola okugamba mwana namugaana ntya nakugambye nti Daniel ekisooka 12 olunyiriri lw'omunaana lugamba nti abagezi bokka be bategeera bino naye ababi tebasobola bitegeera baba biki bakola badda mu saddaaka ezaggwawo edda saddaaka ezagwako edda zebakola balowooza nti Katonda akyayagala saddaaka kati zebakola kati muganda waffe Bob Wine talina bakadde abasobola omulungamya abatuufu tugamba mu mwoyo kubanga obukulembeze buno tebumala bujja ne bwambala mubiri obukulembeze bw'okulembera Uganda buviira ddala waggulu kubanga bubeera butegeke Katonda kyayagala ayagala ani anaakumaakuma enfuuzi ani anaakumaakuma bamulekwa ani anaakumaakuma bannamwandu okitegeera okukumaakuma abantu bano tebibeera bigambo byo jasi guba mwoyo buli muggwe gubeera mwoyo babukuwa bubeera buyinza babukuwa olina abeera kuyisaamu eddoboozi ne bwoyisaamu eddoboozi liyamba abantu basobola kwekwatako nga biliyoni nga beekutte kugwe bakulembere nga Musa yekka yeyasobosa abaana b'ensi gwe yalonda Musa Katonda yamulonda ali yekka okujjako bwe yakomplaininga ennyo olw'okunaanaagirako n'agamba kati nkuwadde Alooni gwe Katonda Alooni ye nabbi Katonda yeeyambula ekitiibwa kye n'akyambaza Musa n'agamba Alooni gwe nabbi kati gwe Musa gwe Katonda nkuwadde ekitiibwa kyange kyona kitwale
nene ngona nanagira yekwasa ndize nategeera nti kati nibagenda ne abantu bono kununwa kwa bana bayisiri kwali ku mutwe gwa muntu omu naye kibina kyali kinene omu yalina kinunula kyonna yalina kinunula kibina kyonna era yekka ye yalina okuba mu lwazi amazzi gavaamu ne balya era ne maani okuva mu ggulu yali yalina okukka olwamusa yekka kubanga ye yaliko obutukuvu katimba na Uganda njagala mbati musobola okuba mwino omuntu mu Uganda nga yaliko omukono gwa Katonda yekka kati gwe nebwe mumulwanyisa ne mumugamba bino temusobola muwangula kubanga lwaki Katonda gwe yalonda nga bana Uganda abasinga musiiba mu masabo ne babalagula bitali joka muzuma teri muntu yenna asobola afuga gwanga ngojjeko muzeeyi omuntu yenna asobola okufuga eggwanga ng'ogyeko kino kijje kuwuze nagamba nti luli najja ne mbawaayo ensonga ne mbagamba nti Uganda yonna buli buli constituency ina kabaka waayo bayina kabaka baabo ne mbagamba nti musooke mudde ebbali mwebuuze lwaki Ankole ne Lukiga terina kabaka ekyo mukyebuuze kyamwe nkibalekedde lwaki Ankole ne Lukiga terina kabaka nga temunanyigira nzi namwe mbagezega mwe abasajja abakulu bana alaba video namwe abakazi abakulu namwe abasamize bajumba namwe ba mama feel mukyebuuze musooke mudde wansi ku ground kubanga mwe kenyini mbadde muwaga Bobo ni mugamba nti Bakatonda bafu bagambye nti okole ki ojja kuwangula n'omukazi w'omuggo gwa Bobo mbadde mulaba nga atambula ngajja walukungu nuwo nti atwalire Bobo nti simanyi Katonda w'emityana agambye nti atwalire Bobo omuggo ogwo gwagenda kutuula kwa president musooke mwebuuze lwaki Ankole yokka ne Lukiga tebalina kabaka kati ekyo munamala amagezi wegabagazze mukitegeere bwe kitobwe ekiri nze nange simanyi lwaki nze nkimanyi lwaki nti entebe Katonda obuyinza bukyali mu family emu ye Museveni Katonda obuyinza yabukujjako kubanga n'obuwanguzi bw'owangudde si bubwo nze ndudde ebbanga nga nkiraba ntutte ebbanga nga nkiraba ne social media bwe yali tenajja nali nkimanyi naye bwakuba nali sobola kujja kutuukako siina wempita bw'ogamba kutuukako Museveni abamwetoolodde bayinza okudeera eyingisa n'omalawo n'emyaka 3 nga tomutuukako nze nali nina obulumi ntuuke ku Museveni ngende mugamba amazima kati muhoozi wandivuddeyo akumugamba amazima ate ndi against him. I'm not against Museveni. Nedda, I'm not against Museveni. Kati wemba nkutuukiridde ne nkugamba ati Katonda ayogera bw'atyo. Bwe toyagala Katonda ayogere. Katonda ayogera nveeko. Katonda atakola nsobi. Musobola okuba muri mu family. Omuntu gwe mutasuubira nga omwavu nga mwabagaga muri wale balina motoka yali eyo nyase atyaba enku. Katonda narondo oyo nga Katonda bwe yaronda Daudi. Kubanga Daudi yali mudungu nga alunda ente. Naye bwe bayita kabaka Nasani bwe yajja n'agamba Katonda ina gwantu byenda kufukaka amafuta agenda kubeera kabaka. Netaliwo bwana. Bali wali taata w'abaana yabajjayo bonna n'agamba fuka kuomi naye nabbi n'agamba hangu wano taliiwo. Ne balyoka bajjukira nti tulina akaana akalunda ente bali tebakasuubira nti empologoma bwejja kolaki kagikuba ne kagitta. Kati bw'oba oyagala bwa president wa Uganda kiki gye wali osse. Kubanga statement yajja n'agamba nti oli omwana alunda ente empologoma bw'ebajja okukwata embuzi agituga n'agitta. Empologoma bw'ebajja okukwata ente agituga n'agitta. Kati gwayagala entebe ya Uganda okozeewo ki biki bye tunalaba nti osobola entebe ya Uganda. Agenda bikolanga atudde maani. Bagenda kufukako Daudi amafuta already yali atuga empologoma. Yali atuga empisi. Yali atuga engo. Kali bwali buzanyo bwe nga azituga. Kitegeeza nti Katonda asobola kuwa mwoyo nga ni mu church togendayo. Kituufu Katonda asobola okufukako amafuta nga ni mu church togendayo. Gumu abantu bwe munyooma. Asobola kuba mutamivu. Asobola kuba mukwanyi w'abakazi. Kubanga wano ku nsi toyina kugenda ku nsonga muno gamba oyo si mwenzi oyo si mutamivu taliyo ku nsi okujjako kitaffe kabaka ali waggulu ennyo yakuba tooki n'eyitamu n'amulisa n'agamba gundi oli mwe mulaba oyebaka ku bakazi kwonoona oli oyo atamiira Katonda n'agamba oyo ye munda abaamulabyemu nti abantu bajja kuwumulira mwoyo ye Katonda tagenda nti olina abantu bangi bakuyeeya bakuwaana
bakushuta bayimbe nyimbe zikushuta bakabazibagara bakutuma amanya Katonda sibwa akola kakati bwo uli anti people power obo kimanya bulungi nti oli agenda kugwa amanyi g'abantu singa Bobi Wine atisi yagamba nti people of God oba yaga power of God I have power of God kubanga bwo wina amanyi ga Katonda gasinga ag'abantu kubanga Bible yagamba nti omukuumi akuume ekibuga nga Katonda takuumye akuubira bwere nawe omusumbe nawe wekubidde sekubidde kubanga kati nene yaje owana naye atette watu wali watagambo ka Katonda konna ati kakati kuli ebitere kagero Katonda gambe fatula ba spiritual nakugamba luli nti Katonda oyo ali waggulu ennyo kabaka ali waggulu mwe muyita Katonda yangamba nti genda wa Museveni omugambe ebigambo bino wammanga nga ndali sikiriko sikimanyi nangamba genda ogambe Museveni omugambe nti wati bayogera ali waggulu ennyo omugambe nti Katonda akusanyi abantu bona bewatta akusanyi ebibye wakola akuwonyeza n'ebirwadde by'olwadde omusajja mango bwe nali maliza bimugamba nasituka ku ntebe nasituka wansi ku kitanda naye n'amaliza ebigambo byali bina akusanya abantu bewatta akusanya n'ebibye wakola ebyo bisatu akuwonyeza n'endwadde gye walwala ebyo bina naye obwa president mbukujjeeko ebyo bitano nze munkwata bulungi statement zange sekubira nti ndikuwa Museveni Katonda bwe yagaba oyogera ekintu ekyo nemmanya nti Katonda mwe muyinza okweyiwa ku muntu ne mujajinga Katonda ye yamulaba n'agamba ono yaje okusobola kubanga Katonda ani yatonda Goliath Katonda si yatonda Goliath dwaki yawa Daudi amaanyi Goliath eriya jojojeza abana ba Isiraeli bonna nga bali abajja abakuba bukubi n'empologoma zitabusa zituga butuzi kimusala maaso kyonna kimusala maaso akuba bukubi yayina effumu lye baba nga lisanye gwolowooza yagenda gamba Daudi ate Goliath ono teyali Katonda yakyogera yali Katonda yakyogera kubanga twogera nti abantu mufu abali mu Uganda tulina mu kawukuumi tulinamu abantu oli agamba nti nze nja kukolera mukono mu kooti mukono gwange gujja kukolera mu nsawo ya gundi y'omukyalo usanga abakyalo ng'amunya kuddeka akasimu akatutti agenze ate oleka nenya kuba ye ogwo gwe mwoyo ogwamuwamba ogw'okubba kubanga nekisooka nnyo ndabye ebigambo ebibadde bikozesebwa abantu atali Bobi Wine Bobi Wine ye abadde tayimiranga ku lukuŋŋaano n'agamba nti Abanyarwanda tujja bagoba era ekyo takifulumyangako nti bwe tunaalya Abanyarwanda tujja bagoba takyogerangako naye abagoberezi ba Bobi Wine abasinga babadde batiisatiisa abantu eno ku ground bwe tumanya ne tulya mu Banyarwanda kubanga abatoro badde batuyita Banyarwanda n'omukiga bamuyita Munyarwanda n'omunyoro bamuyita Munyarwanda fenna babadde batugatta Banyarwanda bwe tumanya tunaamala okulya akalulu temujja kutuula ettaka lyaffe temujja kutuula wano bwe tumanya okulya akalulu kubanga nabagamba luli ne mwoyo nali nsaba nendaba omwana avudde ng'atwakidde obusungu n'agamba nti Bobi Wine bw'atuula ku ntebe bajja tugwako Abanyarwanda kati ebyo ebigambo Bobi Wine tabirina ne ku mutima gwo tabirina naye bano abamutambulirako bano abamutambulirako bahuligani bano bebaleeta ki bebaleeta kakati bw'ovaayo n'ojja n'okigamba omuntu mukulu n'agamba mpe Bobi Wine akalulu kange nedda yeesikamu kubanga nze amagezi ge njagala mpa abantu so ntwala okusaasira kwange eri Bobi Wine naye nze nakimanya bw'abanga yalaba obubaka bwange naye yabumanya sikiwa nti tiyabulaba yakimaje addayo omubaka bwange onoonyereze ki Katonda kyakulanga obutafuga ntebe ya Uganda Katonda kyavunaana Bobi Wine obutatuula ku bukulembeze bwa Uganda ntino yamugaana amurejectinga kubanga bw'obanga okkiriza Katonda olina okugenda consultation n'ogifuna eri abasajja baani ba Katonda naye bw'ogenda mu basajja b'obwakabaka obw'emityana nga bano bajjuba naye obuzibu buli anti betwandiisa abakatonda ate nabo bagusambira eri balaga saidi yaabwe ati kakati betuyisa abakatonda kyovulaba eggwanga lino suwale olaba mu Uganda amakyaki mangi osobola okutambula mita emu n'otuuka ku kyaki nakyo weekiri naye abantu bano abasinga kyovula Katonda abagattawa mu kinywa abantu bano abasinga baagadde nnyo amayumba ne ssente okusinga Katonda bamwagalako ssente n'amayumba temumwagalako bulamu butaggwaawo fenga nze Robert abayingira Katonda be yalonda okubayigiza mu kitangaala nkimanyi ne bwe mba sina kayumba mu Uganda
siri wa mu Uganda wano. I'm not a citizen of Uganda. No, yes it is true. Siri mutuze wa Uganda nze wano mpita obuyisi. Bakuzala mu ggwanga ki? Bwe banzalira. Nazalibwa mu nsi ey'omwoyo. Nze banzalira mu nsi ey'omwoyo. Ate mu mubiri. Okusooka luli banzalira mu mubiri, okusooka banzalira mu Uganda. Naye nali sikimanyi nti newankubadde banzaala tebanzaala nti ndi muna Uganda. Kubanga bw'ogenda mu Bwakabaka obw'eggulu omaze kutuusa teri Uganda, teri America, yatwawula mu mawanga, teri Canada. Katonda tayawula mu mawanga, ye yatonda ensi eri wamu. Yatwawula atya? Bano abazungu abasooka abolugezigezi be bajja ne batemamu amawanga gafu. Rwanda yita wano, Kenya yita wano, gwe Tanzania yita wano. Ekyo si Katonda yakikola. Katonda ye Katonda bw'amala kulonda nti oli w'Abakabaka bw'eggulu, sebo bw'obeera n'akawumbi ka ssente tosobola kalya weka. Ago ge mazima. Katonda yakutonda n'akulonda nti gwe oli w'Abakabaka bw'omu ggulu. You are new born again. That means tosobola kubeera n'akawumbi n'okalya weka. Ekisooka bw'obeera n'akawumbi nga kayanja akalina ne ssenyonga akalina ne kakanda akalina mulina kwegabanyamu. Yogakize kantwala eno, gwe twala eno, ono atwala eno, n'ono atwala eno. Naye nga tulina okwagala. Abeene bakole bulungi. Obalage Katonda. Ne ssente obawe. Kubanga waliwo abantu abajja gy'oli ng'esala tegenda bakolera. Ng'esala ne bw'onoogiba beetaaga kusooka kulya. Beetaaga ssala, beetaaga kakutiya ka buwunga. Nga beetaaga kutiyo ka buwunga. So kakati Katonda waffe ye enkola ye si bw'etyo bw'ebeera. Kati nze njagala kulungamya eggwanga lino lya Uganda nti next time 231 Bobi Wine naye sijagenda nnyo kubanga I'm not sina assurance ey'okugamba nti Katonda alikyusa kyayogedde. Sina kirabako nti alikikyusa. Nze kyenalaba kyekyo sikikyusangako. Katonda kyeyangamba sikikyusangako. Naye okujjako simanyi osanga Katonda alisaasira Bobi Wine. Bobi Wine ayingire mu kusaba. Kubanga Katonda kyeyavunaana Bobi Wine nti kubanga yamugaana. Naye ayinza kugamba omugaana nti kubanga kituufu agenda mu Bakatuliki mulaba waali. Ogenda mu Bakatuliki wali n'ogenda Rubaga tekitegeeza ogenze wa Katonda. Eri Rubaga ne mu kituuti mulimu amagumba g'abafu. Naawe obijjawo. Towulira ba Senti Luka. Abo batuukirivu. Senti Karole Lwanga. Naye mutuukirivu. Ati kyaki bagiyise Senti. Saint Porciano Ngondo. Kiba kitegeeza Porciano Ngondo yafugawo ne bw'onooyingira mu kyaki omwoyo gwa Porciano Ngondo bwegenda kuyikwaniriza. Anti ekimuyisa omutuukirivu nti aba atambula ne Yezu. Ani abagamba nti mulonde abatuukirivu mutandike kubawa ebifo wano ku nsi? Kubanga kakati omuwadde ekifo ku nsi Yesu yagamba temuli ba nsi eno. Nze nabalonda mu nsi eno mwe temuli ba nsi eno. Kati gw'otandika ota omuntu wa Katonda bw'ayali mutuukirivu n'omuwa ekifo n'ogenda amagumba agesigalira abyo n'obuzimbira mu gundi. Kitegeeza ono bwe wali mumulaba bulabi kigambo yali agobera Sitaani. Abantu bano mujja bajuza Sitaani. Kamba bulire mu abanene abatalagenda machacha agamba tekigenda kutaasa nti kubanga wagendayo n'owa ssente simanyi n'ofukamira n'osiza nedda. Waliwo abantu bagwedda basigaza bizimbe byabwe. Basigaza ku muntu nagenda Bishop nankwata ku muntu nagenda. Ekyo si kyekulaga. Omwepiskopi n'asabira. Ye Bishop Katonda amulambika akuwadde ekigambo ki. Bw'oba ogenda Bishop n'akugamba ekigambo kati kitulage. Bw'oba yakuwa ekigambo ky'obuwanguzi. Oba wagenda Haji mbawo basiga. Bw'oba wagenda Bobi Wine Haji n'akuwa ekigambo ky'obuwanguzi. Kiri ludda. Namulombera edduwa. N'akulombe. Edduwa ze bamulombera teziriiyo. Katonda ayagala mutima gwa Bobi Wine okudda gy'ali. So tayagala dduwa ya Haji simanyi Hajani. Tayagala Sarah simanyi Bishop Wani. Ayagala mutima to be clean. Katonda asembeza omuntu kubanga sombulo twinawo okukyuka. Bwanga walokoka nga tokyuka. Mukamba buli balokolemu abali emwe kwasisa bwerere nti omuntu bakkiriza ne mutima gwe naletwa nakamwa kukweba obutuukirivu. Nedda. Omuntu bw'amala okukkiriza aba asigaza olugendo oluwanvu olusozi oluwanvu kubanga wali okukyuka to be transformed. Bw'omala okukyuka olina okutwala ekigambo genda tolerance sibo obugumikiriza. Tolerance. You have to be a tolerance in this world. Ogumikirize olindirire obudde Katonda bw'aligamba go ahead. Togenda Katonda nga tanagamba. Olinde sigino. Totandika church nga Katonda tanagamba. Tokunganya abantu Katonda nga tanagamba ojja kuwambibwa. Wabula Mukama waffe yennyini bwe yagenda okusinza ani yamulumba mu kaseera ko. Teyalumbibwa priest ng'ali mu nsiko. Teyalumbibwa nabbi ng'ali mu nsiko.
naye ono omuliro emisani yamulumba kubanga yali amumanyi ne muggulu amumanyi bulungi namugamba nti owaaye enjala ngekuttira wano bw'okwata amayinja gano ogafuula omugaati n'olya yali amanyi nti obukodyo bwa sitaani Yesu yali abumanyi kubanga yali akimanyi nti bannabbi bonna abajja ku nsi yabatisa mayinja ng'akozesa bapristi ng'akozesa ba apostles nga bakuba amayinja n'amugamba nti owaaye kyawandikibwa tokemanga Mukama Katonda wo kyawandikibwa nti tokemanga Mukama Katonda sitaani n'agenda era n'ebyayakola byonna nga sibinyonjodde mubimanyi kakati mmwe teweeyibala kubanga towulidde ddoozi ya Katonda ojja kutwala abantu ba Katonda batwale mu buwambe buli gw'onoosabe ojja muyingiza lubaale we wammwe buli gw'onoosabe ojja muteeka mu lubaale kubanga nabagamba luli nti omusumba nga tonaba kukola divorcement ne lubaale we wammwe bonna boonoosabira oba ojja bajuza lubaale anti oyinza okuba nga tonako divorce nga lubaale wewamwe naye nga musumba nga Katonda akuwadde amafuta mu kyasi gy'oli amafuta oba okoledde olubaale ng'era ne senior pastor yakkiriza obeere nga obuulira naye nga bw'obuulira bikola n'ogamba kati wano ntuusa okuba nga nange neetongola kakati okubuulira nga totumiddwa Katonda ojja kusobya kubanga abaaposo abali bagenda kubuulira enjiri mu nsi yonna Yesu yabalonda yennyini kati kitegeeza Yesu asobola okulonda n'essaawa zasobola okulonda abantu ne bafuna omulungambi omutuufu ne gy'abatwala nga basobola okutegeerayo kubanga ebyaffe fe abalokole tuli mu mwoyo kati ebyaffe tebiri mu muntu newankubadde tulina emundu ez'omwoyo naye ebyaffe biri mu mwoyo twetaaga Abannayuganda basome ekintu ekiyitibwa spiritual world bakitegeere kubanga sinalabayo nakibasomesa kubanga buli ayagala basomesa abaagala mu ssente abantu abamu ne bakoowa nabagamba luli nti mwe basajjamu obubbo bwe muteeka mu makyaki olumu bumala ne bugoba abaana ba Katonda mu makyaki ne badda mu masabo kubanga oli agenda najja mu kyaki oba mu nyumba yo kale kanjiyite nyumba yo kubanga kyaki n'oteekawo obubbo butaano kanu ka maintenance kino kimu ky'ekkumi kino kiweebwayo simanyi zino z'amataala simanyi zino zabike n'onsigo omuntu n'awaala n'awulira yeetamiddwa n'agamba nze siridda nze mbalaba bakomplain aga nze siridda mu kyaki kubanga bawaayo nnyo ng'omuntu azzeemu n'emitwalo gye ebiri ogenda okukaka n'agenda ng'atambuza kigere zonna bazitwala sikye nabagamba lwe nti nayawukana ne Pastor Kevin ali mulago ne mpulira ajja kulaba ebigambo byange ekyanjawukana naye kwe kukwata abakazi bonna abazze n'abagamba nti sente bawozi yakulekedde okufumba mu ekyeggulo n'ekyemisana zireeta oziweeyo Mukama n'akuwa ekyo kyekyanjawula nabo mwe bapasa kyensonga lwaki mujja kutwala abaana ba Katonda mugeyeena nga nabamu omusajja gwalina simulokole nga simulokole agenda kuddeko mugambe nazisiza ne bwe mba mulokole kati gwe mukyala wange kulekedde sente z'emmere kati nzijja ongambe nti oziwadde mu kyaki gwe wazikola basajjamu mujja kutwala abantu gera ate basajjamu abeefuula bapooso abeefuula bannabbi abeefuula bapaasa banaggwano bagenda basibira mu ggulu eryokusatu mwe muli ekkomera lyammwe bwetujja basanga nga muddugala ng'amanda nga gwe tubayitako tugenda mu ggulu mujja kutusaba nti tuyambe olugalo olunyike muliro mujja kusaba nti tuyambe naffe tugambire ka tusobola bayamba kubanga tubadde wano ku nsi nga mumweyagalira mu sente zammwe ffe nga tutoba muvuga zimeibati muvuga zirenjirova ziri ezakabi abaana ba Katonda mubawamba mubatwala ebyebisuyaga mubatwala ebyemizimu mubasinzisa ebintu bye batamanyi kubanga bambi bajja mu makyaki gamwe nga balina ennyonta nga baweddeyo bali ku kisenge ne bagamba tugenze wa Katonda atuyambe ne bagwa mumwe emisege mmwe ne bagwa mu ngalo zammwe ekyo mujja kisasulira abantu mulemeddwa okubayigiriza ekituufu abantu mubagamba bajja kufuna visa bajja kulinnya ennyonyi bajja kwombeka amayumba kuzimba amayumba agabbeeyi abantu bye mubayigiriza enjiri ennungi mwagiteekwayo abantu mmwe abakolera sitaani ngobagamba ofuna visa n'omuzigo gw'emitwalo ebiri gumukaluubirira n'omuzigo gw'emitwalo ebiri gumukaluubirira kyogamba Katonda agenda kutwala omuntu alinnya ennyonyi gwagenda kutwala ne bw'oba wazirinnya emirundi 100 nze sirabawo omukisa okulinnya ennyonyi ngamba nti Katonda ampadde omukisa ndirinnya ennyonyi kubanga ennyonyi yakolebwa omukisa n'emikono gy'abantu naye nze bwengenda n'ensabira omuntu n'awona nsimba amavivi wansi ne mugamba Mukama kitange webala ali waggulu ennyo naye nga nninnya ennyonyi nze ne bw'ojja n'ompa ennyonyi mbungende Canada ndambule mpozi ng'ogenda kumpa ssente ogenda kumpa ssente osasudde ogenda kumpa ssente ngenda nga alina okusasula ogenda olambule ngende nambule kati kasente ake najja nako nange ngalulereko bannange baliyeko kwa Katonda tiyatuwa mwoyo gwa buchayi tiyatuwa mwoyo gwa kukola ssente omwoyo gwa kuvuba abaana ba Katonda kubatwala mu ggulu naye mmwe mubabulira enjiri bagenda kulinnya ennyonyi bagenda kugula emmotoka ezebbe ani yabibagamba ebyo ani yabibagamba oyo ali waggulu nnyo kabaka si byayagala mukole kyova olaba season emu Katonda yennyini asazeewo okwetuukira ayigiriza abantu be straight kubanga abantu abeefudde nti bayigiriza abantu babalya buli bali mpologoma
babalya buli. So asabo ne banyabo musomba we twavudde okutuukaawo twavudde nga abagamba nti abadazzaka kasanti bye yabagamba mu birayo biyisemu yabagamba nti mukulu Bobi Wine tagenda kuyitamu kwa president abula Museveni yagenda okuyitamu ku lwa mutabani we era kyabadde abanyonyola naye nze simanyi lwaki ate Museveni abagenda kyamu atenga president nga si ye naye n'agamba nti ne bano bannabbi abazenga balagula Kyagulanyi abo beetuma era bali ku byabwe noza musomo kibadde otegeeza bali ku byabwe era nga just batekawo buteese mawulire gakyamukiriza bagobereze bafune ba followers nebiki naye ng'ekituufu akitugamye nti Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu akyalina byabangibwa Mukama alina byamubanja era yagamba nti wadde tabikoze n'entebe y'obukulembeze tajja kubanga agifuna Musumba mpozi ngoine kya nensaba oberenga oyogera nga wetuwumbawumba kale nga tuwumbawumba njogera amazima njogera eri eggwanga njogerera ku bavubuka abanupu ebigambo byenjogera byammwe kubanga kati eggwanga weeriri tuli mu kaseera kazigizigi omusajja yamala dda kulangirira nti protest vote kitegeeza ki kugenda kwekalakaasa naye bwe mugenda ne mwekalakaasiza eri abasirikale ba Museveni mulowooza kiki ekiddirire kubanga mwe temuyina mundu please bannayuganda bannange temugenda mu protest vote mbeegayiridde muri bannayuganda bannange mutulinde ffe Katonda bw'anaaba atuwadde obunabbi oba obubaka mubuwulirize tetuli balabe bammwe nze nganze Robert siri mulabe wammwe wabula mbalambika mbalungamya Katonda kye yayogera oyo ali waggulu ennyo si misambwa si mizimu mulekerawo okwesiga emisambwa n'emizimu tegisobola kulagula kituufu emisambwa tegisobola kwogera ekituufu eri eggwanga lino singa emisambwa gibadde giragula ekituufu Mukama wamwe yandibadde atudde mu ntebe bannayuganda bannange please musinze Katonda musabe Katonda muve ku basamize abasamize nabo tebasobola kulambika muntu so nze nga maliriza ndi Singwire Robert nga bulijjo enamba yange y'essimu 0782550966 eya Airtel 0756550966 so nti onolaba Robert mukubira essimu nze ne bw'onooba oli Canada oba oli mu America oba oli luddawa nze nja kusabira ekintu kikuveeko kubanga okwereza obujulizi mbadde nina omuwala ali Dubai naye abadde alina ekintu ekimutambulira mu lubuto nga n'amagulu takyatambula ng'ekintu kimusibyeko akanyaaga nga yagenda kukola kubanga ebintu ebimu babifuna mu mayumba bibambala babijjamu ago amayumba naye kati bwenamusabira Mukama Katonda amukoze bulungi obutagambika bw'oba ofunye ennamba yange nkubiraako kubanga nze nabagamba nze sikolera sitaani sikolera mmandwa todda okugamba nti banne nga siina biki nze omuntu ajja ewange asiima busiimi bw'aba asiimye busiimi nga Katonda bwakwata ku bantu omutwala asobola kugumpa nga simusabye n'abantu bonna abali online bajja kunjulira nze sisabangako Robert omuntu sente kubanga Yesu yagamba nti bwe muba mugenda kuweereza emitwalo kanzo 2 n'engato 2 omukozi asaana empeera leka bw'oba oli musajja wa Mukama tulabe ekyo ekintu kiyekole ekyokanga tosabye ng'oli musajja wa Mukama bajja kuwa lekerawo omululu ojja kutwala abaana baba Katonda mugeyeena so nsigadde ndi Tusingwire Mirembe Robert bye Mukama bawo omukisa amen basaba ne banyama tugenda kusooka waawo alina kyotategedde enamba agisomye nsaba omukubire muberenga mukwatagana bulungi omubuuze ekibuuzo kyo oyagala kusabirako oba oyagala kumuweerezayo kasoda bina tabigaana beeranga omukoonako naye nga nnyongera okujjukiza nti Alpha Media Production etekamu ssente ku Alpha Media Production bagamba nti quality first before anything then price later asooka kukuwa bwe kyolina then ey'ebbeeyi bijja luvannyuma naye nga gw'osse kufuna kyennyini kye weetaaga bagamba nti ku videos ebifaananyi eby'omulembe babikola ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo paka ejjoyagala gye bakuwa tugamba nti ku lw'ennakawuka tulinawo ettaka lyaffe alyagadde namba y'essimu 0770 922 enamba ya Export TV okubako fabajja okuba nga tukukwata nawe agamba nti omulimu gwaffe gwe tukola ogusiima nugamba nti ku podium awo njagala mbeere nga mbali wamu ekyokunywa ku 0770 beera nga okikola nga atagenderedde naye nga mbajukiza nti saa 2 paka ssaawa 5 zennyini tuba ku podium from Monday to Thursday tusinganeyo. Export TV to the world.